بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sose n'okutendereza erinnya lya Allah subhanahu wa ta'ala oyo nannyini buyinza era nannyini busobozi, nga tumutenda n'amatendo ge amajjuvu era amalungi, oyo eyatusiimira eddiini y'Obuyisiraamu nga ye ddiini gye tulina okugoberera, nga bwe yatugamba nti innal yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diina. Yatusiimira Obuyisiraamu nga ye ddiini gye tulina okugoberera. Tumwebaza olw'okuba nti nno yatulonda mu bangi n'atuteekamu abo abagoberera eddiini eyo gye yatusiimira okubanga gye tulina okugoberera. Allah subhanahu wa ta'ala tumulaajanira tutaasa omubi sitaani oyo atulemesa okubanga tutuukiriza ebyo tulina okutuukiriza, nga ne bye tulina okutuukiriza bigwa mu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yatutondera, nga nabyo byebiruwa bye by'okumusinza, nga tumwawula mu bwomu bwe awatali kumugattako kintu kirala kyonna. Zizaako okusabira ow'ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama oyo eyajja n'obubaka obwo obutusomesa eddiini ey'Obuyisiraamu eyo gye tubadde twogerako Allah subhanahu wa ta'ala gye yatusiimira. Obubaka bwonna bwajja nga bwatutuusibwako mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amubundugguleko okusiima kwe n'okusaasira kwe n'emirembe gye n'emikisa awamu n'abo mu nnyumba ye ne basahaba be bonna n'abo bonna abamugoberera okutuukira ddala ku lunaku lw'enkomerero. Baddu ba Allah ab'ebitiibwa, buli omu kitiibwa kye Allah subhanahu wa ta'ala kye yamuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baddu ba Allah, nga bwe mukimanyi nti nno olwaleero tubeera tusoma ku bikwatagana ku lukomera, nga bwe nabasuubiza nti tugenda kutandika omulyango omupya, al-hisnu al-thalith, olukomera saabakomera olw'okusatu, nga ku mulundi guno omulyango guno gwe tutandise tugenda guteekako omutwe ogugamba nti nno al-ikhlaasu lillahi azza wa jalla, okukola nga tukola kulwa Allah subhanahu wa ta'ala yekka, okukola nga tukola ibada nga tusinza Allah subhanahu wa ta'ala, naye nga buli mulimu gwonna gwe tukola tuyina kugukola nga tugukola kulwa Allah subhanahu wa ta'ala yekka awatali kugattako kintu kirala kyonna. Twetaaga tutegeere al-ikhlaasu kyeki. Fama huwa al-ikhlaasu, ikhlaasu kyeki, waman huwa al-mukhlas, era oyo akola kulwa Allah subhanahu wa ta'ala yaani? Okukola kulwa Allah subhanahu wa ta'ala kyeki, era ani akola kulwa Allah subhanahu wa ta'ala? Wama hiya thamaratul ikhlasi fi dunya wal akhirah. Abaffe, omuntu akoze nga akola kulwa Allah subhanahu wa ta'ala bibala ki byafuna, agenda kungula ki kuno ku nsi ne ku lunaku lw'enkomerero? Ebibuuzo ebyo ebisatu bye tujja okutambulizaako omusomo guno okumala akabanga biidhinillah. Kuba ensonga ngazi twagala tulabe al-ikhlaasu kyeki, okukola kulwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tulabe baani abo abakola kulwa Allah subhanahu wa ta'ala. Abaffe bw'okola kulwa Allah subhanahu wa ta'ala kiki ky'ogenda okufuna? Ezo z'ensonga esatu ezijja okubeera mu musomo gwaffe guno gwe tutambuza buli lwakusatu nga bwe kimanyiddwa.
الإخلاص هو الحسن الحسين الذي يتحسن به المؤمن من العدو المبين. okola kulwa Allah subhanahu wa ta'ala lwe lukomera saba komera lwennyini lutuzze tusomako ebbanga eddene alladhi yatahassanu bihi almu'minu min aladuwi almubin. olukomera olwo nga omukkiriza lwe lukomera lwe yeeteekako okumutaasa omulabe ow'olwatu, yani ye Iblisi nga bwe tuzze tumulaba mu misomo gyaffe egize gikulembera. والإخلاص سبيل الخلاص من الشيطان الرجيم باعترافه هو كما جاء ذلك على لسانه في كتاب رب العالمين حيث قال وقال الله سبحانه وتعالى كبو the way of salvation kubo eryokutaasa omubi sitaani ono yakolimirwa kuba yakyogera dda ku lulimi lwe nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'akitulaga mu surati al-Hijr. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti qala rabbi, ono Iblisi yayogera kati. Iblisi ayogera, Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza nga Iblisi ayogera amaze omugoba mujjana amugamba nti qala rabbi. Iblisi agamba nti qala rabbi, owaye omulezi wange bima agawaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. olw'okuba ondese n'embula, la uzayyinanna, olw'okuba ondese n'embula nemba nga nfuusa akolimirwa, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. nja kubawundira ebintu byawe, nja kubibawundira ensi eno nja kugibawundira wala ughwiyannahum ajma'in, oluvannyuma mbeere nga mbabuza bonna illa ibadaka minhumul mukhlasin. kati ayawulamu n'anokolamu mu bantu bano agambye ajma'in, nja kubabuza bonna. then mu aya eddaka eya 40 eryesoose 39 surat al-Hijr, mu aya eddako eya 40 Iblisi n'anokolamu, yanokolamu omuteeko gw'abantu ogw'enjawulo mu bano bonna bagambye nti nno wala ughwiyannahum ajma'in, nti nja kubabuza bonna. lwaki? anti nja kuba mbawundidde edduniya eno nga ebalabikira mu ngeri ey'enjawulo okusingako bw'eteekwa okuba ng'erabika. kati bwe naamala okubawundira edduniya eno ndyoke mbabuze mbenga nyingira nabo omuliro. illa okujjako anokoddemu harfu istithna, eyo nnyukuta yakunokolamu, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblisi agamba nti okujjako abo abaddu bo abalongoosa, abakola ku lulwo ne bakola byonna bye bakola nga babikola ku lulwo wekka, abo bokka be bajja okuwona akatego kange. waqaala, era n'agamba mu surati Saad nti qaala, Iblisi yagamba, Allah subhanahu wa ta'ala yatunyumiza nti fabi'izzatika, alayidde ekitiibwa kya Allah subhanahu wa ta'ala, fabi'izzatika, ndayira ekitiibwa kyo, la ughwiyannahum ajma'in, nja kubabuliza ddala bonna. jjukira asoose kulayira ekitiibwa kya Allah subhanahu wa ta'ala. era ne mu ssuula eno anokolamu ng'era bwe yanokoddemu eri illa ibadaka minhum almukhlasin, okujjako abaddu bo ab'enjawulo mu bano bonna bano beŋŋambye okubuza abajja okuwona ekitimba kyange, abaddu bo abalongoosa ne bakola ku lulwo, nga emirimu gyonna gye bakola bagikola ku lulwo. surati Swadi aya 82 ne 83. nolwekyo baddu ba Allah, olukomera saabakomera lwoteekwa obuteekwa okubanga weeteekako okuwona obuzibu buno obwogerwako, okuwona okubanga Iblisi ekuwundira edduniya n'egikuteeramu amajjolobera. ekkubo lyokka ery'okuwona ekitimba ekyo kwe kukola ng'okola lillahi subhanahu wa ta'ala. surati Swadi aya 82 ne 83 ne surati al-Hijri gye twasookeddeko aya 39 ne aya 40. zonna Allah subhanahu wa ta'ala atulaga mu aya ezo nti Iblisi yatwewerera
Ibilisi yatwewerera okuba nti nno agenda kutubuza ffenna oluvannyuma lw'okuba nti atuwundira edduniya eno. Wabula ye yennyini n'akiwaako obujulizi nti baatagenda kusobola kubuza be baabakola ne balongoosa nga balongoosa ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala yekka, so si lwa abantu babalabe, so si lwa kitonde, wabula Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga abasiima. Sheikh wafe agamba nti ayuhal insan, wayegwa omuntu, ilamu anna shaitana laka aduwwun mubin. Oteekeddwa okubanga okimanya gwe omuddu wa Allah, gwe omuntu oteekeddwa buteekwa okubanga okimanya nti mazima ddala sitaani ono Ibilisi mulabewo wa lwatu. Kama qala ta'ala, nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugamba nti inna shaitana lil insani aduwwun mubin. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu surati Yusuf aya ey'okutaano nti mazima ddala shaitaani ono eyajja taata waffe mu jjana ne mukyala we Hawa, mulabe wammwe aduwwun mubin, mulabe wammwe wa lwatu era wa lulango, tagenda kukuvaako mpaka ng'omwoyo gumaze okuva mu nnyama. Tagenda kukuvaako, jjukira nti nno akulondoola enkya n'eggulu. Enkya n'eggulu, emisana n'ekiro, buli kaseera abeera akulondoola, tagenda kukuvaako okutuusiza ddala nga omwoyo gumaze okuva mu nnyama yo. Kyova olaba nti Abdallah ibn Ahmad, Imamu Ahmad gwe twogerako, mutabani we Abdallah, anyumya n'agamba nti taata we bwe yali agenda okufa yagendanga n'azirika bw'ati, naye bwe yabanga ngatte engulu ng'agamba sinnaba. Ekyo yakikola emirundi ng'esatu. Bwe yaddamu okutegeera obulungi ne bamubuuza, yagamba nti nno Ibilisi abadde agezaako okuntega obukodyo okuŋŋamba mbw'agwa omaze nange nzikirize, kati nga nze muddamu nti sinnaba mpaka ng'omwoyo guno gumaze okuvaamu n'olaba ku kiki ky'ogendako, awo omanyira. Naye wano nga omwoyo gukyakulimu tosobola kumanya kiki ky'ogendako. Kati Ibilisi yali amutega akakodyo akagwemu afune ettakabbulu yeematire nti nze Imaamu omulamba namalako dda, tamanyi nti nno ono abiraba abitegeera nti ayagala kumusuuza bubonero. Bw'atyo Imaamu Ahmad, Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa tawfiq n'aba nga tiyagenda na bukodyo bwa Ibilisi ono lanatullahi alayhi. Wa huwa yajiri minka majira ddami. Ono Ibilisi atambulira mu mibiri gyaffe, atambulira mu mibiri gyaffe nga bw'olaba omusaayi. Kama qala sallallahu alayhi wa sallama, ng'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama bwe yakitugamba edda nti inna shaitana yajiri minal insani majira ddami. Abaaye muteekeyo amagezi, mazima ddala shaitaani atambulira mu mubiri gw'omuntu nga bw'olaba omusaayi bwe gutambula mu mubiri. Amakulu nti abuna buli kifo kyonna mu mubiri gwo. Ono mubaka wa Katonda yagamba. Pointi esooka, mulabe waffe wa lulango, wa lwatu, taliko kwekweka, nga bw'olabye bwe yeewerera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala omulezi we. Bima aguwaitani, olw'okubondese n'embula, la uzayyinanna lahum, abo abaddu baabo abagenda okuva mu muntu ono anviiriddeko okubanga nkolimirwa n'okugobebwa mu birungi ne mu kusaasira, la uzayyinanna lahum fil ardi, nja kubawundira buli kamwe ak'oku dduniya, wala uguwiyannahum ajma'in, ate nja kubabuliza ddala bonna, illa ibadaka minhumul mukhlasin, okujjako abo bokka abaddu bo abakola nga bakola ku lulwo. Nabbi sasa n'atugamba nti huwa yajiri minka majra ddami, nti sitaani eno ebatambulira mu mubiri nga bw'olaba omusaayi. Hadisi Nabbi sasa n'atukakasa nti inna shaitana yajiri minal insani majra ddami, sitaani etambulira mu mubiri gw'omuntu nga bw'olaba omusaayi. Hadisi eri muttafaqun alayhi.
eri mu Bukhari 2238 ne Muslimu 2175. Hadisi eno yajja etya? Olunaku lumu Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali atudde itikaafu, kati mukyala we Safiya radhiyallahu anha najja okumukyalirako, najja okumulabako. Kati wajja okumukyalirako, Nabbi sasama n'afuluma amuwerekereko mu compound y'omuzikiti. Kati bwali kiro, kati waliwo basahaba babiri babajja bwe bati ne balengera Nabbi sasama nga ayimiridde n'omuntu. Kyebava baweta bayita eri bwe bati. Nabbi sasama kyava bayita nti abaye mujje, ono mukyala wange Safiya. Kati bano basahaba ne bamugamba nti ya Rasulullah, tobola kubanga tukulowooleza ekibi. N'abagamba nti ye inna shaytana yajiri minal insani majra dami. Sitaani etambulira mu mubiri gw'omuntu nga bw'olaba omusaayi, n'olwekyo esobola okubaleetera ebirowoozo ebibi. Ate okubaleetera ebirowoozo ebibi ne mutuuka okulowooleza obubi omubaka wa Allah, then muba muzikiridde. Kyenvudde mbayita amangu mbataase. Kyenvudde mbayita amangu mbataase. Hadisi eri mu Bukhari mu bulamba bwayo ne Muslimu ng'enyumya bulungi nnyo ekyafaayo ekyo biidhinillah. Wa huwa yahdhuruka inda kulli shay'in min sha'nik. Sitaani eno mu buli nsonga yo yonna gwe omuddu wa Allah, mu buli nsonga yo yonna gy'okola, sitaani ebeerawo. Sitaani ebeerawo ng'ekutunuulidde erabe ekkubo kiri ogenda okukwata. Qala sallallahu alaihi wasallama, Nabbi sasama yagamba okukakasa ebigambo ebyo. Nabbi sasama yagamba nti inna shaytana yahdhuru ahadakum inda kulli shay'in min sha'nihi. Mazima ddala shaytani omubi Iblis yahdhuru ahadakum abeerawo ku buli nsonga ya muntu, inda kulli shay'in min sha'nihi, mu buli nsonga ya muntu gy'akolako, mu buli kintu kyonna gwe kyoteeseeko focus, kyoyagala okukola oba kyokola, sitaani ebeerawo ng'ekutunuulidde. N'olwekyo naawe olina kubeera prepared, kuba ebeerawo ng'ekulaba. Lwaki ebeerawo? Esobola okukusuuza obubonero, esobola okukukozesa ekusule mu shiriki. Subhanallah, banyumiriza. Subhanallah, banange sitaani mbi. Waliwo omusiraamu gwe banyumiriza nga yalina mukyala we, naye ng'omusiraamu ono obulwadde bw'ebitonde bumutawaanya okukamala, nga bumutawaanya okumalira ddala ekiseera. Obulwadde ne bumutawaanya, ne bamusomera, ne bakola buli kimu, obulwadde ne bulema, ebitonde ne bimulemerako. Okumanya sitaani bannange mujjukire bulungi nnyo, nabagamba mu misomo gyaffe gino nti Ibliisi akatego kaayo akasooka shiriki. Shiriki kyesookerako. Kati ebitonde bino byesiba ku musiraamu ono ne bimulemerako mpaka lwe byamusuula mu shiriki. Omusiraamu ono yasalawo n'agenda mu shiriki, ne bamujjanjabira mu ssabo. Omusiraamu ono n'awona, ne bamugambako n'agamba twala eri munsomeredde byonna biganye, eri gye nagenze gye nafunidde akalembereza, n'olwekyo munveeko. Tunula okufaafaaganirwa okwo, tunuulira okufaafaaganirwa okwo baddu ba Allah, tunuulira okufaafaaganirwa okwo. Kati omuddu oyo Allah subhanahu wa ta'ala bw'amukwatirawo asigazaawo kaki? Kati ebitonde bino olw'okuba nti byagala omusuula mu kana akakodi akatego kana akali ennyo, kati olwagenda eri ne bimanya nti baasi tumumaze, ne bimuvaako ne bidda ebbali, ne bitandika kumutunuulira. Obwongo bumaze okuvunda. Lwaki? Bamusomedde Qur'ani biganye, bakoze buli kimu biganye. Kati ate agenze mu ssabo, ebitonde bimuvuddeko, afunye emirembe, afunctioninga bulungi, nga bidda wali ebbali nga biseka nti ono tumumaze. Bwe kutaba kusaasira nnyo, omuddu ono ayinza obutadda mpaka lwafa. Lwaki? Innahu lakum aduwwun mubin. Mazima ddala ye mulabe wammwe wa lwatu. N'olwekyo tebigenda muvaako. Nabbi sasama atugambye nti inna shaytana yajri minal insani majra dami. N'atugamba nti inna shaytana yahdhuru ahadukum inda kulli shay'in min sha'nihi. Obwonna bujulizi, tebisobola kumuvaako ono. Lwaki? Bimaze omumegga n'enkoona n'enywa. N'olwekyo baddu ba Allah, tuyitirize nnyo okubanga tweprotectinga n'olukomera saabakomera. Tuyitirize nnyo okusoma ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala.
tuyitirize nnyo okwekwata ku adhkari ezo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ze yatusomesa kwe kusobola okuwona omubi ono. Tuyitirize nnyo okukola nga bye tukola tubikola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala yekka. Tuyitirize nnyo okubeera ne tawakkulu nga twesigamira ye yekka, kuba bw'otabeera na tawakkulu tosobola kumalako. Nga bw'olaba oyo musiraamu yalemwa n'asalawo n'agamba nti enough is enough, kangendeko ku sayidi eri. Wallahi olwayingira mu ssabo ne bimwamukako n'addawo n'abeera bulungi, era n'akombako erima n'agamba ntwala erinze eri gye nfunidde emirembe. Ddayo owulirize olukomera lwaffe Ssaabakomera okuva ku ntandikwa mu dduwa Allah. Ojja kubisangamu bino byonna bye nkugamba nga twabyogera ne tubiraga. Obukodyo bwonna bwekozesa kikyesookerako shiriki. Bwekulema mu shiriki kikyezaako bid'a. Bwekulema mu bid'a kikyezaako mazambi manene. Bwekulema ng'etandika okuleeta ennyombo, obukyayi n'enjawukana wakati w'abakkiriza, wakati w'abaagalana, wakati w'abooluganda, wakati w'ab'emikwano, ng'etandika okuleetawo obukyayi wakati wammwe nga mutandika kulwanagana ng'ebaawula, ng'eddawa ly'ebbali ng'eseka. Nolwekyo baddu ba Allah, ono omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti inna shaytaana yahduru ahadakum inda kulli shay'in min sha'nihi. Mazima ddala shaytaan abeerawo buli kaseera mu nsonga zo zonna z'okolako, abeerawo ng'era akulaba. Yalinda bulinzi. Iblisi mugumiikiriza nnyo, asobola okuteega emyaka 10 n'omulwanyisa naye kugwe 10 nga gugwako ne batteke n'otalantuka n'ogwo. Yeekulindirira lumu lwokka lw'onookeerewa, lw'onoomiisinga obutasoma ayatul kursiyu, lw'onoomiisinga obutaleeta azikali za ku makya na lwaggulu ng'eyingirawo. Anti olukomera tolwetaddeeko. Olukomera tolwetaddeeko. Kibanga bw'onoobeera mu kisaawe namba 4 ne 5 n'obajjayo emabega ne kisigala kyangaala ne golokipa omugjeemu ne kifuuka kyangaala. Oli ne bw'anaayima eri mu senta n'akuba omupiira gujja genda butereevu mu katimba, anti abakuumi emabega tebaliyo. Lwe lukomera luno lw'olina okweteekako ng'ogenda okwebaka, ng'ozuukuse, ng'owungezza, ng'ogenda okulya, ng'oyingira mu nnyumba yo mu buli mbeera. Ogenze mu katale, ogenze mu toilet, buli wamu waliwo ekijja okutaasa omubi ono. Ogenze mu toilet, bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Eyo protection. Amajinni amabi agali eyo tegajja kulaba bwereere ate gasobola kukwatako. Weetaddeko olukomera, ogenda kwegatana mukyalawo, bismillah, Allahumma jannibna shaitan wa jannibu shaitana ma razaqtana. Protection. Allah subhanahu wa ta'ala waba nekyabageredde ono mubi Iblisi tasobola kukyafectinga. Ogenze mu katale, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihi alkhayr wa huwa ala kulli shay'in qadir. Protection. Mpeera mpitirivu miliyoni y'ebirungi, miliyoni y'okusonyiyibwa ebibi, miliyoni y'okulinyisibwa amadaala. Tunayogera ki tunaleka ki? Okeesezza ozibiza. A'udhu bikalimati llahi tamma min sharri ma khalaq. Ezo zonna protection. Naye abaddu tulagajjala ebyo byonna ne tubyerabira. Nolaba omusiraamu ng'afubutuka eri n'ayingira mu toilet nga tasomye edduwa ng'ayingizaayo na kugulu kukyamu. Baddu ba Allah, tuderi Allah. Tujjukire nnyo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam byatusomesa. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Hadisi eyo eri mu kitabo kya Imam Muslimu enamba 1233. Muslimu enamba 1233. Shaka wafa agamba fahuwa yahdhuru liyufsida niyya. Agamba commentinga ku hadisi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam tuva okulaba nti inna shaytana yahdhuru ahadukum inda kulli shay'in min sha'nihi. Kacheka commentinga na agamba fahuwa yahdhuru liyufsida niyyata wal qawla wal amala. Ebeerawo sitaani ngekutunulidde bweti ekwetegereza erabe kikyokola
lwaki esobola okwononera enniya buli lwogenda okuyingira mu swala ng'etandika okufuuyira sheeka omulabye waali awo longoosa esswala eyo toyagala amanye nti nno byakusomesa obiraba era obitegeera obikwata era obiteeka mu nkola amulage olwo ekwononera enniya wal qawla n'ebigambo ebikwonoonere wal amal n'emirimu gyo gy'oyagala okukola ebeere ng'egyonoonayo ensonga lwaki ebeerawo fa in hasunat niyatuka dallaka ala amali ghayri mashru'in taf'aluhu bihadhihi niyati alhasana buli lwolongoosa enniya yo Iblisi ono ng'atandika okupointingira ku mulimu ogutali mulungi ogutaliiko ndagiriro omulimu guno ogukole n'enniya yeene ennungi naye ng'omulimu mufu teguliiko ndagiriro nga bw'olaba ab'amawuledi enniya zaabwe ennungi ab'edduwa z'abafu enniya zaabwe ennungi balowooza nti basembera kumpi nnyo ne Allah subhanahu wa ta'ala naye nga gino emirimu gyebalaze enniya zaabwe zino ze balongoosezza abaagala okusembera okumpi ne Allah enniya zaabwe nnungi naye ebapointingira ku mirimu emifu kati Sheekh agamba nti wa in hasuna amaluka afsada alaika niyatak kati bwogeza n'okola omulimu omulungi n'ogulongoosa ng'ekyuka ng'etandika okwonoonera enniya nga bwe nkugambye nti omuntu ayingira mu muzikiti okusaala azze n'enniya nnungi n'omulimu gw'agenda okukola mulungi guliko endagiriro swala ng'ayingira mu muzikiti amaze okufuna enguzu bulungi nnyo ng'ayagala okusaala tahiyatu masjid ng'emugamba nti wayi gwe tomagamaga tunulako guddiyo wali seeka tomulabye nga naawe okyuka nga seeka omulaba olaba ng'otandika okukola omulimu guno omulungi oguliko endagiriro naye ng'enniya eyonoonese etya ng'otandika okulongoosa ennyo seeka onaalabe nti ddala bye yakusomesa wabikwata era osaala bulungi wa in hasunat niyatuka wa amaluka afsada alaika usulubuka ma'a nnasi bwekulema wali emirundi ebiri mu kukwonoonera emirimu gino n'okukwonoonera enniya bwekulemwa tekuvaako nedda tekuvaako ne bw'okola otya ng'etandika okwonoonera enneeyisaayo n'abantu liyuqa al adawata wal baghlaa bainaka wa bainahu mastataa ila dhalika sabilan ng'etandika okuleetera embeera ey'okubaawukanya ng'etandika okuleetawo obukyayi n'okunyiigagana n'okuyombagana nga kikyenoonya wakati wo n'abantu bano kikyenoonya kuba kyawaganya ababadde awamu wala tafarraku so nga ate Allah subhanahu wa ta'ala yatukuutira dda watasimu bihablillahi jamia wala tafarraku mwekwate ku mugwa gwa Allah subhanahu wa ta'ala ogw'omunywevu wala tafarraku temwawukananga naye tunula the state of abasiraamu tunulira abasiraamu state gye balimu okulwanagana n'okuyombagana n'okuweerezeganya ebivumo Allahu akbar walillahi alhamd nas'alu Allah as-salama wal afiya nas'alu Allah al-afiyata was-salama ya rabbi tukusaba otutaase naye omubi sitaani atuli bubi Iblisi ereeta obukyayi wakati wammwe ne banno Iblisi ereeta obukyayi wakati wo ne banno baganda bo ekwonoonera enneeyisaayo n'abantu bano embeera ze mubaddemu ez'emirembe ez'okwagalana abasiraamu ababadde awamu nga mussa kimu muyimirira mu layini emu n'oteeka ekigere ku kigere kya muganda wo ne mugwaŋŋana mu bifuba ne mwekwata omu ku omu naye laba bwereeta obukyayi wakati wammwe ne mwawukana ne mutandika okuweerezeganya ebivumo nga mulinga abatalyangako mu sowaani emu efuba kyonna kyesobola okulaba nti etuukiriza ebigendererwa byayo ddayo owuliriza emisomo gyaffe gyakulembera ensonga eyo twagyogerako ey'okuleetawo obukyayi wakati w'abakkiriza musomo mulamba nga twogera ku nsonga eyo n'olwekyo baddu ba Allah nkuba omulanga tweteekeko olukomera saabakomera other than that tetujja kumalako
other than that tetujja kumalako. Sheikh agamba wa amma al-mukhlasin ja'alna Allahu wa iyyakum minhum wabula nabo abalongosa nga bakola kulwa Allah subhanahu wa ta'ala yekka fa shaytanu ya'tarifu bi'ajzihi an igwa'ihim wa idlalihim wa swaddihim. Iblis ekyadimitingirawo n'ekikakasa nti teyina busobozi bwa kubuza bwa kutyankalanya na kuzibira abantu bano kubo abalongoosa kulwa Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe twalabye mu aya waggulu ng'ewa obujulizi illa ibadaka minhumul mukhlasin. Bonna nja kubabuza la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Nja kubawundira ensi eno oluvannyuma mbabuze bonna illa ibadaka minhum al-mukhlasin. N'agamba mu aya endala nti fabi'izzatik qala ono Iblisi agamba fabi'izzatik alayira erinnya lya Allah subhanahu wa ta'ala la ughwiyannahum ajma'in. Nja kubabuliza ddala bonna illa ibadaka minhum al-mukhlasin. N'olwekyo gwe kyolina okukola kukola kulwa Allah subhanahu wa ta'ala, longoosa enniyayo. Buli kyonna kyogenda okukola kikole lillahi subhanahu wa ta'ala, toyina kyonoonya kirala, kikole lillahi subhanahu wa ta'ala, toyina kyonoonya kirala. Bw'onookola ekyo ojja kuba oyingidde mu kategole y'abantu abo Iblisi be yeewaako obujulizi nti tesobola kubawangula era tesobola kubabuza, tesobola kubatuulira na ku makubo gaabwe. Bali well protected. Bakakasa obwomu bwa Allah subhanahu wa ta'ala, bakakasa obuyinza bwe, bakakasa obugabirizi bwe, bakakasa obulamu bwonna, empewo gye bassa eva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Teri akiyinako buyinza mulala yenna okuggyako ye. N'olwekyo Allah subhanahu wa ta'ala yabalagira okubanga bamusinza mu bwomu bwe ne batuukiriza. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mu bantu abafaanana bwe batyo. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Baddu ba Allah, eye introduction y'omutwe ogugamba nti al-ikhlasu lillahi azza wa jalla. Tugenda kutandika okwebuuza ebibuuzo nga bwe tubyanukula. Fama huwa al-ikhlas? Kyekibuuzo ekisooka. Ikhlasu kye ki? Gye twogerako wano. Ikhlasu kye ki? Omulabe sitaani oyo omulabo ow'olulango Allah subhanahu wa ta'ala gwatugambye nti inna shaytana lil insani aduwwun mubin. Abantu bano baanokoddemu mu aya zino ebbiri. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Abaddu abo kiki kye bakola ekibatuusa okuba nti Iblisi tasobola kubaŋŋanga na kubabuza. Fama huwa al-ikhlas? Kyeki? Waman huwa al-mukhlas? Yani oyo alongoosa ateeka mu nkola ekyo Iblisi ekimulemesezza yani? Wama hiya thamaratu al-ikhlas fi dunya wal akhirah? Ekibuuzo ekyokusatu, ogenda kukungula ki? Ogenda kufuna ki bw'oneenyigiriza n'oyingira mu kategole y'abantu abo Iblisi betasobola kufuna? Kiki kyogenda okufuna? Ebyo tugenda okulaba, ebibuuzo ebyo byonsatule bye tugenda okutandika okwanukula mu misomo gyaffe egigenda okuddirira biidhinillah. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe obuwangaazi obujjudde okukola emirimu emirungi, atugabirire okubanga tukola ku lulwe yekka nga tetulina kye tunoonya kirala. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. وفق الله جميعا لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله يا نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.